Kale muganda wange nange nkwaniriza MC Kikankane jukira ndi comedian ate ndi artist. Kwaniriza ku Ground Media. Kale muganda wange. Ground TV ya channel yaffe. Msebo. Kakati tulina olumwe kulunyo okutambula nti mugamba nti omusumba ke yagenze. Nti abakozi mweralikidde bituufu. Kituufu. Ekyoyogedde si kibi tusobola okweraliikirira oba obuteeraliikirira. Singa management ekyuka waliwo management twekyuka nibagamba twagala kipya ekyo ndoza namwe mukimanya abalabi so nti nyinza okweraliikirira nyinza obuteeraliikirira nti bw'obanga obadde okola pulogulaamu yo nga nnungi ku TV eno yennyini nnyini gye nkolako AbsTv kuba nkolako pulogulaamu ensasage buli lwa mukaaga akawungeeza abasinga mutera okundaba nga nyambadde gomesi ebiteeteeyi kale pulogulaamu yange yakazanyiikirizi era ekyazaaba ebitone abafirimu bakomediya ne badansa so ebadde ina views zaayo n'abalabi kyekibaleetedde okweraliikirira ennyo ekituleese okweraliikirira ennyo nti agava mu nkubo gagamba bayinza okukyusa management negamba twagala bapya okitegedde so ekyo naawe kikweraliikiriza n'ogamba leero kati ngenda kulyawa kyova olaba ngamba nnyumba ganda bange nimukole backup emmotoka yonna buli bwetambula nga teyina jeeke teyina wiruspanda gwoba owedde olina okubeerawo n'omupiira nti in case singa guno gwabika kubanga esawa yonna TV bajeera kati ekirungi kyange nze ndi muyimbi ndi comedian ate ndi dansa omulimu guno ne bwe guwummulamu ne bampumuzaamu ekyo sikyeraliikirira neno yennyini nnyini TV kujendika eno esobola okunkozesa basobola okumpita kusinziira ku pulogulaamu yange bwe mbadde njikola nze ekyo sigenda kuddaawo nga bannange bwe beeraliikiridde banaye twatidde MC Kikankane bagenda kutugoba n'abagamba mukole backup okitegedde mukole backup beerayo ne kasaaluuni k'okola okudaalira banno asiba kudaalira naye nze ŋŋamba muganda wange ne bw'olitambula n'ogenda ebulaayira teri muntu ayina mulimu gumu gw'obadde okimanyi nti enkuyege ebumba ate n'okuluma n'eruma kitegeeza nti emirimu esukka mugumu kakati nga mmwe ababadde munda waliwo oluvuuvuuma olutambula lugamba nti Aisha Kalondoozi nti yakomawo mu kivu nti era gwe musuubira yagenda okuba nga agitwala yakomyewo baamutaddewo naye nga tebaamutaddewo ddala kugamba baamutaddewo agira akuma abakozi n'okuba nga alina ebintu byali mu kutambuza mu management nga waliwo abadde abitambuza naye nga abulako naye backup era nga bwe tukyogedde so bagenda kuddamu tulonde management empya ya Pastor Jengo nga bwegenda okuba nga etambula kubanga kati yagenda okuba nga ali mu mitambo nga yatambuza AbsTv ne management yonna so tujja kutuula demu tulonde olukiiko bulungi nnyo tumanye nti ono yakulira kino ono yakulira kino ono yatambuza kino ono yakwasaganya yakola script ono yagisayiningako ono manager wa kino ono yewa kino ssebo kati lwaki bakozi banno beeraliikirivu ng'ate bwekusinziira engeri gy'otulambulidde kiraga nti nno saawa yonna ekintu kitereera butereezi buli bw'oba ng'olina empisa embi ng'okuba banne enkokola ne bakeera ku makya ne bamanya nti oli mukubi wa nkokola ku TV nga tukola naawe ebigambo ne bituuka nga owa manager oba ow'omukulembeze mukama waffe atutwala toyinza buteeraliikirira okusala ekirimi olinga agamba nti management ebaddewo ebaddemu ebigambo bingi tebisobola kubulamu olaba biri mu makyaki ne mu mizikiti obisangamu ng'onosanga ate ono bagamba nti ono Sheeka gundi ali bubi gundi ono Sheeka gundi kubanga bamuwadde obwamwalimu kati ate ono amulaba bubi ne mu byobufuzi byonna bwe biri mwesimbawo ogenda okulaba nga omuntu atandika okuyuza ebipande byo tebyawukana na media zaffe eza TV okitegedde mukwano kuba nze nakolako ku leediyo emu eryawo gye bayita Joy FM nagikolako naye nga naye era enkokola nyingi tewali we zitali naye Mukama yekka ye mubeezi waffe era yatukulembera nze MC Kikankane ndiwo ku lwa Katonda so TV eno nagijjako musumba nampa era baali bannemesezza n'ate abaali bannemesezza baagenda dda tebakyaliko Mukama mulungi baagenda dda kati abaliwo mbadde sibayinaamu buzibu wadde era tebibulamu wajja n'olweyo sajja na lweyo naye bagamba eyeesiga Mukama alinga olusozi Sayuuni olutajjulukuka kiki ekiri kujja ku Mukama kulumwa njala kubula ssente kufiirwa oba kukaaba so tulina kwesiga Mukama Katonda mu mbeera yonna aba akuwanguzisa buli kimu kakati gwe ng'abadde omukozi wa Pr Yiga
ebigambo byona omusajja eyavuddeyo navoola omusumba okyogerako ki? Omukulu oyo sirina kye ŋŋenda mwogerako kubanga ne bayibuli egamba bw'oba tosobola kufuula luviiri luddugavu n'olufuula olweru tosaliranga omuntu omusango. Bali abasajja banene na banene sisobola kulumba ntalo nga nze musikikankane nkyakola linnya wadde nti ndi serebu nga balaba bampita naye sinnafuuka serebu nga bwe njagala kuba n'emmoroka gye nvuga bangulirangulire nkyapangisa. Ekyo mwogeranga amazima kyobala abantu abamu tugwa mu buzibu nkyapangisa n'emmoroka bangulirangulire kitegeeza bwe naafuuka ow'ettutumu nja kubanga buli kimu kirina kati sobola kulumba banene abo. Mu bufunzi olinga agamba oyagala kwogera nga Budwine wagamba nti ensonga ezitalina makulu taziwa makulu. Ate gwe nkwagadde kyova nga olaba oli ku mukutu guno ogw'omulembe gwe guti ate musajja gwe Mukama akumpeera omukisa kubanga point ogitegeera bulungi kati sisobola kutandika kulumba musajja oyo ninnumba n'oli gwakolokota nga simanyi gye byava gye byatandikira ntandika ntyo birumba gwe bw'oba gwosobola obirumba ezitalina makulu taziwa makulu. Tosobola kubanga kati jjukira bansinga n'obukulu nze ndi mwana kati bajja kubuuza nti ebintu ebyaliwo nga tonnazaalibwa nga bo weebali obimanyi ng'otakula mutwe bw'oti maaso ntengo. So ebintu ebitantwala mu maaso kangende mu maaso na bwa pulezenta bwange bwa comedian kuyimba mikolo gyambaga kwanjula kubanga byonna mbikola. So n'olw'ensonga ebyo ebintu byembesingiddeko ebintu ebitanyamba eby'entalo teri muntu atalina ntalo buli muntu alina entalo. So n'olw'ensonga eyo emusikikankane ndi comedian so abanjagala ku mikolo gyembaga kwanjula mbeerawo n'obulango mbukola buno obulango bwa media oba oyagala kulanga bizinensi byonna. So n'olw'ensonga emusikikankane mbagala nnyo Mukama abampeera omukisa.